Sona ne Nambwa ayo emikolo gigenda kujja maaso eyo. Banagenda okubitegeera nga Nambwa yali lubuto. Kubanga gamaza ntofu gali nti Sona abadde amisinga nnyo Nambwa ayo. Olaba ekiro yasuze naye. Abadde amumisinga. Bannange Nambwa ayo nze mwana gwe nkutya n'okutunula mu maaso. Era Sona like abadde ayina ebbanga kyabadde asubwa. Ebbanga lino lyonna. Nze nkugambye. We twavudde mu ofisi ya Kamogejjo ssaawa 10. Sona yasuze ne Nambwa ayo. Nambwa ayo wane Uganda mu kutumira yakulembedde. Ho! Opa yangamba. Kati ate Kituufu. mu kumiima. Ayina buno bwede bwaka lumiima magwe na lubiri. Nambwa ayo. Ati ulirabe ntebe nga wenjikutti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi ku Blaze Media tukwaniriza nga bulijjo buterevu mu studio sirinzekka ndine musajja mukulu musajja wa Kabaka Sula soka weyanjulira abatulaba tusembule ggaali. Kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banafa abaisiramu yonna gye muli mugamba mutya mwebala okusiba omwezi guno mutukuvu gwa Ramadan. Amanya yenze Sula Flexible abatulaba nga muli ebunayira mwebali nnyo okutwekuumirako wano ku Blaze Media. Tuzze tutanye ensonga ez'enjawulo bwe tugenda okunyiza mwe mumanyi si mwe mutuliisa. Bwe tugenda onyiza nze kambe etondere. Gwe weetonde nze seetonda. Okay. Amanya Senoga Blaze Jordan nga bulijjo. Ensonga ndowooza gye tugenda otandikirako obutalwisa muntu yenna. Soke tutandike ne ya Nambwa ayo ne Sona Ben. Okay. Ensonga ndowooza yakubiddwa oluku mu mutwe. Era kati tulabanga akamwenyumwenyu n'obwama Sona Ben ne Nambwa ayo babwekubira ddala kati. Ensonga y'abo ababiri sawa yonna tugenda Luweero. Sije bazala Nambwa. Era abantu balina okukitegeera nti omukwano gwa Nambwa ayo ne Sona Ben gweyongedde. Kati guli mujja luli mabega kaawo gubadde gutagala nga guli mu 35 kati guli mu 92. Nga guli nyema. Gwine gye guli nyema mu nnaku zino within 24 hours. Gupadde nnyo kwegaba bonna kyabasuseeko naye ndowooza ebbanga lyonna ffe kye tubadde tulindirira naddala nze nganze kubanze nabagambirawo nze nava ku bino bisaidi ebyamawulire simanyi wamawulire taba na saidi nenga kati nze ndi tiimu Nambwa ayo ne Haji Kamoga. Lwaki Haji Kamoga? Anti kati nalaba nga basinga bonna bali ku Suna Namasaka mungi. Nogamba. Kampala wana abantu abasinga obugagga n'ebizimbe ne ssente n'emikisa. Bannamasaka katesobola kubisanya mu Namasaka n'omalako. Kati Bannamasaka bo twabalekererayo nga bangi nenga kati kanange kankwateko kuba Nambwa ayo weeri waffe mu Naluweero. Nange ndi Weero. Kati awo wekyatuuka. Nenga bambi Mukama mulungi nti abo ababiri kati bali bati. Naye Bannamasaka bakubye mundu. Balina okugikuba kubanga ati bebe nyini betabulidde ebinyanyi. Ayya bajjeyo emisenso twagala byapa. Twagala kyapa. Naye wakati mu kuva ku kyapa omanya kugoba yakuwa amagezi. Tabula kyapa. Tabula ko kyakusuuza. Ne Nambwa ayo era nakugoba yakuwa amagezi. Era yakuwa ekkubo. Ekyo kituufu. So Nambwa ayo ayina bye yasuuziza Sona Ben bingi. Okuva mu bulamu. Mentally like abantu binzo okulaba Sona Ben nga aseka neta naterira. Tanawa kusetolinga. Olwokuba nti bye bamusuuzizza abantu babirawange ebitono. N'ennyumba yagifunye. Ate ennyumba yagifunye kubanga ye Sona tagubwangako mu nnyumba. Abantu balina okukitegeera nti Sona tagubwangako mu nnyumba. Ate tagubwangako waka. Just a court of injunction gye Nambwa yadduka n'afuna yali emukugira kumukuumirawo. Wakao bali kumukolako bulabe na Sona butaleetawo bantu bala bagenda kucyankalanya mukazi paka nga bino biwedde. So mu mbeera yonna Nambwa ayo bye yafunye ndowooza byo bimugwanidde ng'omukyala omutongole atali mutongole. Pakati wano tekiri kuba kati era ku kyapa teyabaddeko ng'omukyala omutongole. Ku kyapa yabaddeko nga administrator. Yabaddeko nga administrator kitegeeza nti yabadde agabana 50% kiwato singa batunze emmali. Niyo bwangu obuli awo. Era kati mwatu 10% y'obwangu. Kati munagana yandibadde yebuuza nti omuntu yayingira atya ku kyapa okutuuka nga owuninga 50% ne beneficiary okitegeera.
kubanga ekyapa tukiyingirako mu mitendera esatu obusikire inheritance waliwo osokuyingirako nga gift kubanga abazungu babikola nnyo olina asikisa embwa oba omuntu omulala nga sina waluganda lwe namuteeka ku kyapa so mu common law amateeka gano getugoberera gatukkiriza era like abantu abasinga bagoberera amateeka n'abagasoma mitendera esatu obusika gift spousal omwami n'omukyala then n'okugula kati mu mbeera yonna byonna jjukira kyova ebintu bino era oba ogenda ku kyapa ogendako n'amateeka ate era ovaako namateeka so abantu ababadde ng'eyo bakuba endere ojja kuva ku kyapa era yabadde tasobola kuvaako na bigambo era bannamateeka mwabalabye abadde asobola nambwa ekintu kino nalabye kibadde kyamutamye wadde oli tiimu nambwa naye nalabye gubadde guyina engeri gye gumutamyemu nga wulira agala kiggwe anti kati nambwayo nno omulaba ye abadde pressure ebadde nzikakkamu naye nga bano ababanja nga bano ababanja manyi okubanja ekitakukwatako obanjizaamu nebyotamanyi kubanga abantu bo omudomo badde batandisa okugukuba naye omudomo ogwo gubadde gugusa ensonga oba gubadde gukandaliriza ensonga yes lwaki ekisookera ddala abantu abategera bizinensi omudomo gubadde gumuyisa bubi ku saidi ya Haji Kamoga kati nga Haji Kamoga because Haji Kamoga yatandika business y'amataka mu mwaka gwa 2010 that is 15 years ago so abadde akibaddemu experience agina nga talina bbala lyonna mu media okitegera gasobola okubanga gabaddeyo nafuna wa mudomo gasobola okubanga gabaddeyo naye nga mu media kizibiika kubanga bagaga bazibiikirira emboozi ne zitafuluma kubanga buli emboozi yonna kaseeku ekuva mu ngalo bweti negenda mu mainstream oba owedde kyenawuliddeko mbu Kamoga oyo n'okugenda osoma amateeka mbuga emisango gisusse nga agimaliddemu ssente mpitirivu nti bwe bigambibwa mbu mu kumalirayo nnyo ssente nga yonoonedde ssente ng'ayinza okukola katugeze nti aguze ettaka obukadde 15 ate omusango mu kubeera mwezi embeera ate nga baloya balina oli emiliyoni 6 amakulu nga eyandisigazza ssente ze zonna ng'ate enkaaga lirina okugenda wali naba ng'asigazza 9 kati omuntu we wanga olina experience ng'ate musajja munna bizinensi w'amaanyi olaba nga ssente eziggwera mu bannamateeka bano ki nga nnyingi era obwalo oyo kimanyi nti yabutandika mukulu bwati of course era abantu bonna abasoma amateeka bagasoma bukulu okujjako oli ng'obadde ne passion okuva mu todi zijjaga kubeera munnamateeka n'ogenda kwero DC n'abantu abasinga ennyo bannabizinensi abasinga bonna abazzeeyo kabe bayimbi bannabyabufuzi bonna abazzeeyo okwadvansinga amateeka bagayingidde bukulu ne bannabyabufuzi be tulina wano kalentiri bonna abasinga bannamateeka bagenze bukulu because buli wokula challenges zeeyongera okoowa omuntu okutaputira because oli buli bwakutaputira zigenda nnyingi ate akutaputira ekintu ky'otayinaamu idea na knowledge nendowooza buli ali mu mataka era tebyewalika ebyo si bonna abasinga bali mu mataka obwongo butono abasinga bafunye ssente batunze ebibanje embaala era akayikalamojja n'afuna ssente n'ayingira ettaka kyobola ojja basanga abasinga batunda poloti za miliyoni egi kubanga poloti ya miliyoni osobola okugula ettaka miliyoni emu ettaka kitegeeza nti abasinga jasi bakirimu bubeezi kwekwekamu yes manyi wali mwekati obadde nga abatunzi b'amataka bangi n'abasinga bonna bonna ebyabasuula bye bino kati ebiriwo bukumpanya naye mwami Kamoga oyo ebbanga lyonna ayinza okuba nti abadde lake oba ebintu nga badde abikola bulungi nti bibiyinza okuba bibaddenga kubanga waliwo woogula nga family tezakkaanya bakutwala mu kkooti kyebala nkugambye nti kizibu osanga property agency nga y'amaanyi nga tewaliyo kamulumulu bubaayo si bayo making oba nti gwoyagala naye weekanga nga tebubuzeeyo tebusobola kubula kubanga olaba nti ssente ezigenda mu kkooti era zibeera mpitirivu kati tebusobola kubula kubanga si mataka gonna g'ogula nti gabeera kwalaali waliwo lyojja okugula estate gyojja ogula nga waliwo ebijja emizimu gikuyiribye so olina okuba nga oli mulogomukko oba oli musabimukko oba nga olina nnyo eddiini ebyo byonna obisuubira amakulu tolina kubeera na byamateeka byokka olina okola ssente kizibu nnyo ddala ng'ozikoze mu property consultants mu Uganda kyobula abasinga bonna amannya agaali ag'amaanyi tebakyawulikika nga basema twalina Sema twalina Zion Estates twalina Jomai twalina bangi
okitegere naye bonna mukadde kano bayinza okuba basigaza bizimbe nti ebintu byagenda bitabuka misango buli wiiki misango naye kamuga okusobola okumwebaza nti wakati mwezi guno omutukuvu ye yagadde yeetukuze mu Ramadani kubanga singa kyamutabuse singa twavudde senga bino byonna byabaddeyo nga tuvudde mwezi guno gwa Ramadhan byonna tebyandibaddeyo abasiraamu bonna mwezi guno omutukuvu twetukuza nnyo noganye kiye nfaaki n'ensi kantereze ebintu mu Ramadhan ate kungamba dena kabuuse afuddeko nnyo so byonna byonna bikoze okusobola okulaba ng'ekisiibo kye tekibaako kamugo konna ate byagenda oyingira ng'ekisiibo kyaggwa ng'ekisiibo kubanga bigenda natandika ng'avudde ne ku hijja kuba twamunona ku hijja naliko so mu mbeera yonna wetutugidde olunaku olwaleero nga Ssuuna ne Nambwayo bali bati era ssaawa yonna tugenda Luweero kukima mugole waliwo Kenza akayimba ke yayimba bakayita tulinda mugole tikati tulinda ssaawa yonna era kye nategeddeko Nambwayo wiiki ejja agenda ewa ssengaawe ew'obulenzi eyo atwale ebbaluwa bino n'abantu abasinga tebabimanyi okitegera nga kangi wiiki ejja bino bye mbagamba abamu bayinza okuba tebabimanyi naye nga ge mazima matuufu Ssuuna yapondoose yapondoose era kavidiyo akasembukugaye buli wolaba Nambwayo kati Ssuuna alina okubeerawo kyekibana kinawaga kati Ssuuna agenda kuwandiika ebbaluwa agiwe Nambwayo agitwalewo obulenzi wassenga basaba olunaku basaba olunaku olw'okukyala n'okwetonda nti bassenga nsaba mu nsonyiwe olw'okuyita omwana wa mwakayiringu okitegeera era ssaawa yonna Nambwayo okugambe kati kyaliko nze simanyi oyo omwana bagamba asabirawa alogerawa wanamwandulizi oba asabira Brazaloni one of the two so mu mbeera yonna so kati kyekiriwo Nambwayo yafunyeemu ne Ssuuna omutima gwe gwakkakkanye because ye Ssuuna gwawonye abantu balina okukitegeera nti Ssuuna tagobwanga mu nnyumba era taganibwangako kugula geeti kuyingira mu nnyumba eyo anti ye kyabadde agamba nti ekyapa kye kukigattako muntu nga ye yayiriba era yagambye nti nze nayiriba bwogwa bwokikuliko ono abasajja tulina okukitegeera ndala ffe abasajja abatera okuzaalazaala ebitatukwatako nozaala e Masaka nozaala e Mbale nozaala e Rakai nozaala e Gomba nozaala e Bukoto mulina okukitegeera nti bino ebituuse ku Ssuuna bijja kubatuukako naawe nange nga singa kisangibwa nga nzaalazaala ebbali kiba kijja kuntuukako kuba kino Nambwayo yali okke byonna Ssuuna byakola era Nambwayo yali asula ali omanyiwo wano yasulanga ku Salaama awo nava ku Salaama Ssuuna nampangisiza erubowa gye yava nayingira ennyumba kati jjuka ate yalekayo emyezi 3 eri erubowa yazirekayo omwana yatta ssente oyo kyekyasinga okunyi yalekayo ena gyonna kubanga erubowa yabeerawo weeks nazirekayo infact ate yali asoma omunyuba yali ataano yali yameka yali mitwalo nga 5 kuba yekalimu n'ebisenge nga yali nyumba nnene ng'okusinga eyo ku Salaama Nambwayo yali tajja kujja kuyingira kalina etannaggwa naye kasa yawulira nti ku Vision Group waliwo omuwala bamuyita Esther ku reception yawo okuddamu kemabega katono Ssula ku show ya Kulamaani Kawoya eya Kulamaani oba eya Sekyebwa Shebbi eya Sekyebwa pozi ne Kulamaani yali ku papa eya Sekyebwa oba eya Kulamaani Shezebbi emu ku ezo yali ya Kulamaani Sunda Beni yali awo era waliwo omukyala bamuyita Saala mulongo Saala olunaku lwe yali awo ku show ezebbiri Sunda Beni ajja n'omukazi ku show Nambwayo ng'ali ku balukoni abalaba Nambwayo we twatambula nti tukwata amawulire gaffe nga bwebimanyi ebyaffe ag'okuyiriba ekire kiba kigaga batambuza mugamanyi nti wano mbazeewo abagagga bange bano na bano kambakoleko Don Chris yali waawo kati Nambwayo yali ku kabalukoni agenda olengera ng'omukulu azze n'ensolo ebyaddala Nambwayo yayagala nnyo Ssuuna nakati Nambwayo bwe kuba kwagala yayagala Ssuuna ebyaddala kituufu kyova olaba yayagala yeeteeke ne ku kyapa babeereko batya babiri tateekako bala kwanga alabika Nambwayo bw'ojjukira emboozi ze twafunanga mu bantu emabegako Nambwayo yali amanyi omuze gwa Ssuuna kubanga Nambwayo yapangiranga Ssuuna abakyala era nga n'ebisumuuzo by'ennyumba ya Ssuuna yabibawanga amakulu yatwala kyamanyi n'agamba
sijja leka buno bwana ku muntu alako suuna wange kitegeeza yali abimanyi okugenda ku kyapa yali amanyi owuwe era kituufu era namba ayinza obanga ekyapa ekyo yali takitwala mu kweyagaliza mu bubi wabula ngakiwala nga taata w'omwana omwami wange owuninga era muyita mwami we kati bw'alaba omukyalo oyo ku papaazi namba ayo kyovula yaleka emyezi giki namba ayo ekimupapula okugira kwa namubuuza namba ekikupakudde ove mu nyumba gyewakasasula kikinze nga nayeewonye kumbe yalabye omuki bw'alaba omukyala teyasibamu yaddeyo buzikupakira bintu yasibirawo ekiro ekyo paka galuga kati byebyo byonna ebiriwo naye abantu balina okukitegeera nti nambwayo ne Suuna Ben tebagenda kwawukana leero banki kati bakyali bonna kugambye akayiringu kayongedde okumuzinga kati kamuyiringudde kati akayiringu era yenoonyeza erinnya nga lyero lyennyini nze banasirabanga mukazi nga nambwayo bannange ayogera mpola takaluuka ati nambwayo jjo mugamba kakati soka oyogere ku bya Suuna oyo mwami wange sibyogere ebyo kankudiri yaŋŋaanye okuddamu okwogera mu kamera omwana nambwayo oba bamuzaala waffe agamba omukulu yaŋŋaanye okudda mu kamera neŋŋamba nambwayo tebabanga wetubeere nate ekiro boogera kugambye nze okumanya nga boogera kankulage message sawa zabadde nti boogera ne Suuna era basuze bonna kankulage wano aliwo nambwayo Mary nambwayo nampeeza ano message naŋŋamba mbu akuba amasimu okufa obufi wabadde omwali yabaddako ono lino erinnya olimanyi mukyala wa Suuna oyo mbu akuba amasimu okufa obufi naye nga sawa ziri mmeka 6 ne dakiika 5 kitegeeza nti yabadde nani kogwa akubirani konza akubirani ko ye nti Suuna babadde bonna kitegeeza sawa olwavudde eri ewakamoga sawa 6 nambo yategedde atya nti ono Divine akubira Suuna essimu ku sawa 6 Divine yewo ku reception yo Divine ate naye mulala siyo ne yali ate ku papaazi alina okubanga yoyo waliwo ate nno abadde amulwanirako ennyo ku TikTok oyo ekyeru Suuna alina abakazi kakati ningamba nze nakoti nze zine saa ninga Blaze nja zimulaga sawa 6 ez'ekiro kuba namubuuzizza oyo Divine akube nera awandikwa bulungi erinnya lya bbaawe kugambe Suuna aliwandika ne nabira ddala kitiibwa takola nsobyo no alabika amazina li review nga lyeriyo nti omanyi keyboard yetumiikiriza osobola owandiika erinnya newandiikamu ddala naye bannange nze sirabangako mukwano nga nambwayo gwalina ku Suuna ate sirabangako laavu nga Suuna gyalina ku nambwayo ebitendo bye bayogera ku nambwayo byali ebitende ebyo buli musajja Suuna tayinza kuddamu kufuna mukazi alinga nambwayo abo mu Uganda tulina batono mu Uganda tetulina bakazi njagala mbabulire bannayuganda bakitegeera Uganda tetulina bakazi Uganda tulina abantu ntu abatategeera tulina basabirizi tulina babbeega tulina basabirizi tulina bano banjagala kunywa bia tulina bano babamabina amanene tulina ngomwegombyeke ekitegeera tulina abakyafu tulina abayombi tetulina bakazi ale nambwayo simuyo kati nambwayo byonna tabiriimu nambwayo nze simanyina kumanya oyo omukazi yava nambwayo okumanya ayagala Suuna nti ne mukuzaala yabagamba saagala sindika ng'asobola n'amannya yali agayina n'abagamba saagala sindika bansale musale ng'ayagala agamba bwatyo ayagala akuume tightness tayagala musajja ate kwemulugunya nti ngugaziye nnyo yagamba musawo saagala kusindika mwana mubukakamu bw'ekitalo saagala kweyonoona njagala omwana wange mumunzijemu sente mmeka nti bamukuba ndezibadde ez'okusindika zikakadde naye ate si section okusala okugjamu omwana nti 2 kambawe omwami ajja ayogera nnyako omwami ajja bikolako kati ate ne Suuna wabeedde nti naye ate ayagala nambwayo kantandikire ku kisembyeyo Suuna ayina engeri gyawolerezaamu nambwayo ng'agamba nti Keti bwe yazze n'amugamba saagala ojabulula ensonga omwami oyo Kamoga ye kamala byonna bulijjo gwe njogerako ng'amakulu akubirira ono ye taliiko
era ina waize nayogera nagamba nti oyo nze gwe mbadde nsongamu olunwe nze amaanyi gange gonna nagasonza wa Kamogga siina mulala gwe nkola ki gwe nnenya mulala bannange statement eyo yabadde sodiimu nene nnyo statement eyo yakubye omanyize mbayita balusikino abeeyita mbu ba activist nze Ssuuna yaŋŋamba omwana si we nze Ssuuna yaŋŋamba nga yabimugambira Ssuuna era byogedde n'agamba Ssuuna kasaba mubuze n'omugaa kakati ate ku kyaddeni oyogera oti omwana wo si wokoye nti omukazi yagaba omwana yagamba ki ne bazza omuzi naye wa Nambwayo nti owange kiki nti ataata w'omwana agambye ngamba mama tata muzungu ngamba kati bano balusikina abadde bagamba nga bafa batuuya n'ennyindo n'omutwe n'ensingo n'obulago n'enkwawa nga bagamba Ssuuna yaŋŋambye Ssuuna yaŋŋambye omwana si we era Ssuuna tasobola mwe abantu nga bali babaddeko bonna nga beeyambudde olunaku olutali lumu wiiki etali emu mwaka ogutali gumu abantu abo banaye temuteekangayo bifuba byammwe omuntu nga yali yeeyambulidde omuntu toteekangayo lubuto omulundi ogutali gumu etali wiiki ogutali mwezi ogutali mwaka so Ssuuna nze kyovula ensonga za Ssuuna Ben Nambwayo nasala okubeera ku sayidi ya Nambwayo kubanga nze namanya nti Ssuuna mu bakazi bonna Ssuuna balina teri mukazi alina magezi nga Nambwayo era bonna bamwagalako mbizi bamwagalako okubajja batwalako tusimanye Nambwayo naye agirya asisuubira Nambwayo ayinza tagirya so kati bano bonna abakazi boolaba bakubendere Ssuuna bamwagalako lusaniya nakuyingira bwereere mu binyanyanyanya teri kirala kibamugattako gweva ku mukazi kati kankugambe Ssuuna waafiira wano omukazi ali official yani Nambwayo ali official oba kwa gwe tumanya nti kati bya Uganda obimanyi era wetukaaba munange wowe ngo era amataaba amabugo tuba tugawa Nambwayo fe bagenda okuleeta nti ate banaye nayo abalongo mu simanyi mu ime simanyi ayinayo weebukedde ku reception simanyi ayinayo Phoebe simanyi mama Nakanjako simanyi Divine simanyi Joani mama Nakanjako ki Mahuli yali mu simanyi batukola tuli bulala yampangisiza emyezi obadde ali mukaaga ate musasuzi wa mayumba kyekyo kyasoko era myezi ena nga nakufuna osaba osula wanti nsula busega osasula mmeka nti 2 bakutereka emyezi mukaaga awo abakumazi kitegeeza ajja kujja ku mwenda kumuna omusajja kusasula nti takunkuna emotoka wesikidde amafuta wasula naye so Ssuuna ategeera bano abantu bamuwabya era Ssuuna tasobola kwawukana na Nambwayo nze abantu kyembagamba nze mbabiddeko naye abakazi abalina bangi kubanga Ssuuna bamwagala bangi ekisooka abantu balina kati abantu balina okukitegeera nti abamu abakazi abajja ewa Ssuuna si abakwana bebamwekwani olaba bagala omufunamu abaana kubanga bakitegeera bamumanyi bulungi nti Ssuuna muzaazi azaala kati olaba bajja bamwetungako nga baagala abaana abo bangi era bamuzaddemu bangi waliwo abajja kati waliwo abawulyako nti Ssuuna mu kuzaala abalongo mmo waliwo abamwetungako awo era nabo n'abawa abalongo peyeezo amakulu waliwo abalina mu bufumbo nga bali eyo ne babba baabwe naye omwana wa Ssuuna ng'omwana engeri gyakubamu akikinyanya ga mwana olaba akikuba wali ku desiki kati wasinga akikuba mu buliri kati omukazi n'asiribwa n'agamba naye kangende bankubemu ekinyanya kati abakazi bangi nyina n'omwana w'amawulire gwe nalaba twali eyo ku makuta ewa ku summit olunaku lwali lwa ttone olusembyeyo Ssuuna alina engeri yakubamu ekinyanya amapeesa yagakuba ekire kana kamawulire kali kava ne kati kakyamutenda kagamba naye mukimanyi mmwe nti Ssuuna alina engeri gye yakubya amapeesa nti bwe yatuuka ne kati kakyanyumya kugambye alina n'amadinda alina akagundi kekuba nga gakubisa anti keeko kati awo omwana gaba naye singa gakuba nze mu kifuba kalabika kamwetaaga kati Ssuuna kyekyo ekizibu kyasanze nti mu Namasaka omuntu azze e Kampala bingi bye yali alina okusooka okuyiga n'okuyigira bino just statement eyinza okubanyizaamuko ti Ssuuna yabeera nnyo e Masaka ebbanga lyonna era erinnya wano abantu abasinga balowooza nti Ssuuna yakategereka leero obajjo Ssuuna abadde n'erinnya ndowooza kati emyaka nga 10 n'okusoba naye nga liri Masaka eyo n'embazira ttone kati bwe baasala eno naye wali abanene baayo kati mu mbeera yonna balina okubaako lwakuba nti bo bajja n'ennono yaabwe nti ffe tuzze n'ekyemasaka ne Kampala tulina obbaguza ekyemasaka oba baagala bati baagala kyovula nti music oyo ow'ekinyanyanyanya okuba nga ali ku highest pitch eno yali tavuga kati ne bajja n'ekintu kyabwe mu covid awo ne batala okubeera nekikwatayo kati abantu abamu ne banyiiga
badijje banna abakololo ne banyiga naye Ssuuna n'agitwala nga advantage n'asigala ku nnono. Mu Uganda wano bantu batono nnyo ng'avudde mu kyalo n'ajja e Masaka n'asigala ng'akyakola eby'omu kyalo. Abasinga bakyuka. Abasinga akyukira Busega waba avudde Masaka. Otuuka e Busega wati kuwerokamu akyukirawo. Wafani besa ate eri eyandikubaka singa biba biganye. Bayitala kuddamu kubawuliza. Awo kituufu. Kati ye Ssuuna yamanya nti mutabani wa mukyala Kayondo akuze mwana wa mukyalo najja n'akituguza nene ate nekitunda. Kati Ssuuna bimukuba bingi ebiseera ebisinga nti Ssuuna emabegakaawo naye abadde frustrated mu ngeri emu oba endala. Okitegeera nti abadde alwana entalo nnyingi. Abadde kati waliwo entalo zeyalwana ezabadde ezo zaso balwana ne bamukongokako. Ekisooka nga bye bakuba birala ne Ssuuna byakuba birala. Kati awo ne bamuleka ne bamujerega nti wakyalo tuleke Munnamasaka akube ebibye wanaakoowa. Kati Ssuuna alina entalo ze yatandika okuggulawo nga zinene. Mu Uganda wano Blaze botandika okulwana ebintu byotalina kulwana nabyo ge madiini. Kati Ssuuna atandika okulwana n'amadiini indirect. Mabegakaawo yali alina olutalo ne Shamim Mayanja n'amulangira nti ali embizi. Oba ojjukira bulungi nnyo. Then n'amana agatamu ne family ey'amaanyi ennyo abasiraamu abagundiivu e Masaka bayita Bakaloddo. Kaloddo family. Naye ati ajja Kaloddo oli embizi. Okitegeera wanya kamala n'okufa singa bbiri emabega. Ajja Kaloddo akyaliwo. Aji Kaloddo waye yafa. Nalaba bamubikaawo nalaba. Ajja Kaloddo. Mpozi ng'ono omulala waliwo gwe tubadde naye ku gundi ya Sophia awo ku birthday awo Ekigo. Waliwo Ajja Kaloddo era y'omu ku bagenya abakulu abaali. Okirabika ono eyafa yali mulala. Mpozi ng'ow'e Masaka mulala n'ono weeno mulala. Kisoboka naye ng'ono naba bamwanjula nga Ajja Kaloddo w'erinnya. Katireka disheko li yafa yali walala because Kaloddo is a common name. So munnange omanyi face nedda mbadde ngenda mukulaga ko wano. So mumbeera yonna Ssuuna eyo statement gye yakola abantu bangi ne batandika okugamba Ssuuna buli wabadde ng'afuna omukisa okulwana n'omusiraamu kimu bibiri oli embizi kimu bibiri ye nga defense gyakola ki gyayina. Kati ngamba Ssuuna zino entalo nga nnene abantu bonna baligudde entalo ku busiraamu ba ku madiini tebatera nnyo kuwangula. Kyovula nti Maria kyo kyamutuukako mu mwaka gwa 2016 Sekamuzaate yali ng'akyaliwo ne bamusuubiza omusalako omutwe oguteeka ku lusanyo jjuka bunnyo nga yeetonda ekibuyawo. Abasiraamu bamutiisa toggulanga lutalo ku madiini. Wano mu nsi muno ebintu ebikyasiza okubeera sensitive biri ebintu bisatu. Eddiini y'omuntu ndowooza ne ssente n'omukazi. Bibite kyasinza okutwawula yawula totally ne waba muganda omwawula singa atampalinga ku ebyo ebisatu. So Ssuuna ndowooza tuka ekiseera ne yeebuulira ninga Ssuuna muntu mulamu. Nze namulabye otabadde wa Haji Kamogaawo nga muntu mulamu. Ningamba bano abantu bagamba Ssuuna muzibu, Ssuuna mukambwe, Ssuuna awemula, Ssuuna avu. But ayinamuko challenges ezo nti we yava e Masaka yali alina okufuna abantu tubayita aba OQP on the quality people. OQP kati ate ye teyakikola nti abantu balina okumugaidinga teyalonda mu quality people. Yewe yajja yafuna okuba nti yabadde Masaka n'abantu be yalowooza nti ne Kampala we bitu ebikola kubanga n'ennamba y'okubeera ku kyapa teyandibaddeko senga yafuna only quality people. Naye yamuwabula. Kati abamuwabula be bano bawalukagga abamugamba kuba nange nasobola okuba Samona ne mutta nange nawe nkuwagira kubani kuba Kamogo genda mutta. Kati those are fools. Abo tuba tetubeetaaga. Yalina okufuna naye amukubye Ssuuna akubye Kamogo. Naye anti at the end of the day ani afunyeemu era ani afiiriddwa. Era Kamogo asigala akosebwa. So mumbeera Kamogo alina waafuniddemu. Nja kubuulira ate ku side ya Kamogo naye engeri gyafunyeemu oba kubanga kasooke malizeeyo kino then tudde ku ekyo. Ssuuna yali alina okufuna only quality people. Only quality people mubamu abantu bangi. Mubamu advisor, financial controller, financial advisor, baloya n'abalala okuma brand. Wanga Ssuuna akimanye nti eyo big brand nene. Eyo brand nene nnyo. Brand eyo inokutambulirwako lawyer. Nti bino byonna tebandibaddeyo n'akayirungu okubeera ku kyapa. Lwokuba nti yali talina lawyer bamukwata mavumbavumba. Kati ate ye namba nakosa advantage nti Kamogo ki munnamateeka lawyer nti byonna bye yakola byalinga mu mateeka nga era kizibu nnyo Ssuuna bichallenginga. Yensonga lwaki nti byonna okuva ku kyapa babadde balina kubichallenginga with lawyers. Kati ekyo kyo step n'agibuka naye ndowooza bajja kwetereeza. Kati wetudda ku kya Kamogo mu Uganda wano kino nkyogera nga sitidde omuntu anaakubba akubbira mu bwino mu buwandiike
kyemmanyi abantu bangi kati badduka okugenda ewa Kamoga okolaki abanyige ku kyapa nga weyanyigako Nambwayo okitegeera because tulina abantu bangi nze nga wenkugamba nti abantu ababba mu Uganda gwekimanyi waliyo family amakulu mu musango guno alina sente zafunye empitirivu tukibale mu gundi bwetyo okitegeera tusobola kubanga si kituufu but bino tubyogerako ina broad picture mu kifaananyi ekinene gwokimanyi waliyo omuntu ng'akoze omukazi ng'akoze n'ebbaayo beezimbye n'omusajja n'akola ekyapa oba omusajja n'akola emmaali n'agizza amannya ge naye ng'omukazi yandyagadde okuba ku kyapa okwo kati ze nga ne sente aziyina ez'obuwaayo bamuteeka nga ne sente aziyina kati ze consultation Kamoga zaalimu essaawa zino Nambwayo wamuteeka otya ku kyapa nange onteekeko kuba nze nakola n'ebbaawe nkoze n'ebbaawe wange tuzimbye buli kimu n'omusajja ekyapa siriiko okitegeera kati ali kyokka ng'ekyapa kwe yamuteeka kiraga kiri origin kati mu nsi wano abantu ababba babbira mu bwino okitegeera mu mbeera yonna sagala kulowooza nti Haji Kamoga mubbi kuba tanzibangako nze ate njogera naye ne bino ebintu byonna era nze nayogerako naye mabegakawo nangamba mu bintu by'ensi eno Mukama wakuwanga ssente kyosookanga okufuna sooka ofuna abantu ab'omugaso okuyambako okumanaginga ssente because abantu bangi agenda n'abeera ne ssente mu nnyumba n'alowooza nti mugagga n'azikuba n'ekifaananyi ng'aziyina ziri ku mmeeza bw'ati naye omuntu oyo si mugagga omuntu oyo ayina ssente nangamba nti okubeera ne ssente n'okubeera omugagga byanjawulo era nangamba nze nina ssente ate ndi mugagga okitegeera era navaawo nkitegeere nangamba nsobola okugamba nti mu seefu omwo mulimu ssente era nsobola n'okuziteeka wano ku mmeeza n'ejjula naye ate era ndi mugagga nsobola okugamba nti apartment eri n'eri zaani natuuka emakaaga ag'eggaluga nagenda Nambwayo oyo so musajja okumunona ng'ava kuhijja so abantu balina okukitegeera nti okubeera ne ssente n'okubeera omugagga bintu ebitambula bibiri abasinga bakulembezaako kimu n'abeera mugagga naye nga ssente taziyina kitegeeza nti oyo omugagga akoze investments lifetime investments azimbye amayumba naye nga omusanga n'omugamba omuganda wange essennoga soko mpeeyo abiri awo nga tagayiga osobola osanga omuntu mugagga nga taliwo nga ssente zagamba bugambi okay oyagala ssente meka miliyoni kale nja zikuwa enkyano ozikima oba ng'alina wagenda ozikima naye ng'osobola osanga omuntu n'omugamba kyekiwa Brian White soko mpeeyo awo ataano n'akwata mu sokisi n'akola ki n'azikuwa oyo alina ssente naye talina ki so kati enjawulo eri awo abantu abasinga ebiseera ebisinga tebagitegeera mukadde kano Nambwayo yasikowalinze ekitono kye yafunye Nambwayo abakazi ba Suuna obalaba Suuna alina abakazi bangi ogutali musango nga n'omwana we omukulu aleka alina emyaka nga 16 owa Suuna yes okitegeera kati mama oyo omwana yaliwayo we Masaka basobola okubanga nga tannaba kusala lwera nsobola okugamba nti mu bakazi ba Suuna bonna teri agenda kufuna wadde kayinki ka pampa Nambwayo bye yafunye kulwaki anti kati Suuna azuukuse azibusa amaaso oba kitegeera kyekugamba ategedde nti kasita nkwesiga ennyo nti mu bakazi ba Suuna bonna Nambwayo kye yafunye teri mukazi yenna era naabo abakayanira akayiringu kave mu kalina tebagenda gigendamu Suuna is a star, is a big brand yazimba kalina eyo si kuteekamu mukazi era ekibadde kimutta Nambwayo akole ki agifulume ye ayagala kulaba ku kalina ye entuuyo ze ng'aliko yekka ekyapa aliko yekka ne mu kalina alimu atya y'omu kati abantu we batyo basita bakikola nnyo ne Diamond agiyina e Tanzania eyo ne David agiyina single apartment nga agendayo n'akiringa n'anaaba n'anywa ku njaga ye nga ye temuli mukazi temuli kinenga mulimu buli kimu ekikola ki ekyetagisa basita bakikola nnyo era Suuna ekyamusimbisa kalina eyo sigamba nti oba wagenda okukaddiira Suuna olwedda e Masaka alina ebibanja nga bina ne bye yali agulidde maama ye yafudde byonna kati bya Suuna oba okitegeera kyekugamba so mu mbeera yonna Suuna si mwavu ate si munaku nti ye ayagala nnyo okulaba nga kalina eyeewedde kubanga ekisooka kati kalina tennaggwa tebannaba kugiggala ekitono nnyo ekyabuzayo miliyoni nga 40 kalina eggwe bulungi kati ayagala kugirabako kubanga Suuna yeegomba ne munneegomba esikiriza tine Blaze oyo baba akoze kino zisobola kukikola kati ye azimba apartment ye naye abeeremuko avimbe nga temuli mukazi amukontrolinga gwayagala gwamenya gwayagala gwabba okitegeera kati ye kyayagala kubeera mu kalina naye abeereko bamugaa nti dijja asoose okukola ki
okusula makali era yasoose mugambe kati ekyo kyayagala era kyeki yagala ni kubeera yagala atewulira nti dijja asoose zimba kali nakyo kakuchapa kuliko nambwa ate kuchapa kuliko nambwa naye nze awo mpa Ssuuna credit okulwanirira emaali ye nze ne waabanze nga nagula ettaka nkugambe ne wobanga abaana bewanzalira bakyotala enviiri zonna ziyiika eno nga bazisalako ne tuzitunda wali ku Gazaland nenkulabako muganda wange kati nno tola nti Ssuuna bazidinganye bali ne nambwa bati nze obulamu bwange nkukyawa tetuliddamu kwogera mba nkukyaye obulamu bwange nze nkyawa bubi muganda ekyo kyogera oyinza okuba tonaba kwesetinga bulungi ng'omuntu nga tonaba kuwasa nga tonaba nakuzaala naye woozaala ebintu bikyuka otandika okweraba nga okolerera baana oba kitegera abantu bo bakitegera bulungi nnyo woozaala oba like wobeera kati nze Ssuula omanyi bwe twawukanyiza ebirowoozo nze nazaalako era nina omwana naye ate nze siri muntu agamba nti ndi mukolerera baana kubanga nze teri yankolerera tebakulimba nzitegeera kyovola banze wenkwata akasente nsobola okagulamu kamera ezo nga towadde omwana alikola nsobola muwa ekitono naye ate seetekako musaalaba nkolerera ki mwana sisobola kweteekako musaalaba nti nkolerera ogaana okulya nze kitange anjagala nnyo naye sijjukirako nti yali asuzeeko enjala lwanze okugyako mange ati nze nakula nnyo na mange kati ate nze okukolerera omwana kati ate nkolereramu mange nsobola olumu enjala ku lulwe wadde ng'era sisobola kufanza enjala nsobola ekyenkugamba ate nfe mange naye kyemmanyi yerekerezanga nze nali mmenya engatto yerekerezanga buli kalungi nangulira engatto nenzikuba natambula nga nsamba amayinja ogenda ku ssomero nga ndi muto naye nga amaanyi mbigere maki mangi natambula nga nsamba amayinja ati engatto ba wakagigula n'ogikola ki kati wano wendaba nti nabonyabonyanga nnyo mange singa kitange yaliwo kati nandigambye nange kankolerero ki omwana naye singa mbadde mukazi nandikoze ekyammange kyeyakola naye ndi musajja omusajja asalako ng'abikola ki simukyawa kitange era yanjagala ne kati anjagala nnyo naye teyeerekereza nnyo gomanyi oti oyinza okuba wali muto ate nga saakula naye by the way anyway ebintu omuzadde byateeka mu mwana tebibalika n'okuzaala obuzaazi kimala n'okuzaala obuzaazi kubanga bangi ati kati engeri gyekiri nti okuzaala obuzaazi kimala owange engeri gye namuzaala mba ntuukiriza kye bampa bannange anti kati nze kyenjagala okulaga sigamba nti saagaliza mwana wange birungi mwagaliza njagala asomere mu masomero aga international njagala asome eddiini njagala abeere w'amaanyi naye ate seeteekako musaalaba nti nkolerera baki kati ye bw'akula akole ki kubanga nze wenkuze bye nnina mbikoleredde bw'akula akolere ki ati kati omwanga kyovolaba nti osanga abaana nga ba failures in life lwaki akimanyi taata yakola babateekerateekera nti babateekateekera kubanga wooteeka nze omwana ngenda muteekateeka butesitesi togenda muteekerateekera ate lwaki ng'alina okula akole he's a man nze nazaala muvubuka saazaala muwala bw'aba muwala mubeerako nnyo nnyo bamusange ng'olunsi akyalinga bwe yazaalibwa oba bwe muzuula nti alina omusajja gwafunye ategeera wakirimba yamba nako kubanga ate oli omuvubuka yagenda okola ki yagenda obubeera nayo niyo owange nze njagala abeere mukozi nze I've been a hustler era nze neyita hustler I've been a hustler from my primary 7 up to now ng'oluusi mami wange yaŋŋaana ojja tuswaza lwaki oyagala kino kyegulire uniform secondary S1 nze nazeegulire naye nga mami yali asobola kyenjagala okulaga nti nze seeteekako mugugu kugamba nti nze buli kyenkola ky'abaana bange nedda byenkola byange sigenda kuwabya baana okimanyi kankugambeko ekintu kimu ekiri fani bana era simanyi abakazi bano ndowooza bo tebagenda kufa obeera n'omukazi ewaka natandika nno okugamba bannange otuteekedde ogenda tuliko otya noga ye tafa abakazi n'abiŋŋamba nkugambye eravu bwekoma nze eravu yange nina ntono okakaza Sula tebakulimba nti nze siringa abo abasajja nti akola abantu saagala baleka ani yagamba embunze ngendo sooko omukazi akugamba kati no bannange simanyi
nakulabye okolola Sula. nakulabye okolola ekyapa kiruwa ogera tuleka otya abaana babano bato Sula ndeka era abantu bonna basinza okufuna issues mu mukwano era Sula bana wasa mwannyoko nga gwa bingamba nti ogenda bale ko tia sister yange nkukyayirawo nze ne mwannyoko ne mukyalo omukazi aba ina vision alengedde ekijja mu maaso ntoyinza obutasavayo lwaki abakazi balowooza mbu ffe tulina osooka malayika yebalaga abakazi malayika okuva ewa Katonda era omusajja yenna anyooma omukazi omusajja yenna avuma omukazi mulujjudde omusajja yenna ayogera ku mukazi we oyo ekibonerezo bakisayiningirawo mu ggulu okitegeera omukazi ne wabakoze ekintu ekikyamu kyonna toyina muddiza omukazi ne wakera ku makya nakkuba oluyi toyina muddiza lwa nsonga nti oluyi olwo lwakkubye luyinza okuba luvudde ku mutima nga kyabadde asobola okukola okusinga okuwa obutwa okitegeera so mu mbeera yonna era nze abasajja bakwita kutyoboola abatyoboola abakazi mbawala n'obulamu bwange bwonna mbeera yonna so omukazi ye aba alengedde gwekimanyi osobola okuwasa leero omukazi nga wakabeera naye emyezi 2 n'amanya nti olina ekiddako oba toyina okusiza ku mboozi abakazi zemunyumyanga muli mu kitanda zemunyumyanga otudde awo mu ntebe omukazi ye apiikinga mangu n'amanya nti ntomedde n'amanya nti ono talina lugendo okitegeera naye gw'osimanyi osobola okubeera n'omukazi emyaka 10 nga tokimanyi nti omukazi gw'olina waliwo nti asikali ya muzina okimanyi ekyo kati Sula kati mu mbeera yonna kunyumiza yakaboozi nyumiza nafunako omugenyi mukazi yalinnya nnyonyo okujja okundaba era abeera mu Uganda naye ng'ateekateeka okudda abeera nnyo muno akolera mu bizinensi ng'ateekateeka okudda yaŋŋamba nzijja naye ndowooza engeri gye ndi munnamawulire mbeera nnyo ebizikamera interview nkola ku basajja b'amaanyi n'alowooza ndabika ndi muki sigamba nti ayagala ali money minded but ye nga psychologically buli muntu amukwanye akimanyi mugagga osegedde automatically kiri automatic mu bwongo bwe era yajja nanga you'll pick me up ku airport ne mugambe naku zino sina ki motoka era naku zino sivuga nene mugamba njafuna omuntu akuleeta nja kodalinga bakuleete naye nja solo fune motoka kwanza obuzibu bwange nze ebbanga limalanga sivuga seewola motoka seewola motoka motoka gina soko vuga konga si yange ya nambwayo oye yasuna gye yamugulira nga azadde omwana I don't drive other people's cars inze ngule motoka bwembanga sigirinanga obanji tunze obanji parkings seewola motoka naswemba vuga ya namba yo nenjisuzaako wano nga mutuusizza kwa twakola nesuna nga akimanyi era nga akimanyi bwana abanga inonya nambwa ya inabanga alina blaze kubanga yalina kawere atenga yamubuuza ani anakuvuganga kuna mugamba mbera ne blaze kyenjagadde okulaga omukyala mugamba sina motoka nenja yiye engeri gyokola ki oba nja funa one of my friends mikwano gyaye bonna bavuga nja kujja nenze kinkaluubiriza okkuba essimu musaba ku motoka sikikolangako era nali nkubiddeko nambwayo nga tugenda Mbalala eyo noganyaga kweza ku motoka yo tugenda Mbalala waliyo ebino ebya deputy speaker nga balinayo omukolo eyo naye enzirayo wali omukazi bwe yajja ng'alaba ndi mu apartment ng'omuwala omulala bwe yandindabye nga bye yeegomba ebyo nti buli omu alina engeri gy'alabamu musana ye yabiraba naye nga sitebimulya kubanga ate ye reserve zalimu z'abajeno z'abasipiika ng'amakulu amaka gayagala oba gasuubira walina obeera wa swimming pool wenfulumamu n'empuga nyina banga napangisa kayumba kalamba weesula ebuziga weyajja naye nandaba ne silver nangamba you put on silver nanga naye kati ye gwayambala atasukkako oyo netuwakana mwawo ne mugamba nange wa baby nangamba ye silver gwe yakava okugaba bayamugabirani yamugula 5000 ayogera ku $5 yeza dola muwala munalwanda ne mekulu yesa we Rwanda balabe Rwanda
nti babeera mu bulamu nga bwa bbeeyi naye nga kiri nnomo ku bo balinga bakyotala nti omukyotala akozesa ekidomolo kya butto mu wiiki naye nga kiri nnomo nali mwesimbamuko mukwana ne baŋŋamba butto kidomolo ne baganze sirya butto muleke wiiki kidomolo balya batya alaka bamunywa abamu kubanga kati wulira eyo like bo kiryokke kati wasurvivinga nayo oti kati njagala kulaga naŋŋamba ayagala I want to eat. Konzo yagala chi. Should I order for you food, like a mere restaurant? Nangamba no. Abantu beno tebamanyi kola chi? Kufumba. Wabule mmere yagirya mu fast gundi 5-star hotels. Oba emmere gyayinza okugezaako okulya cafe javas balina emmere bagita steak ennyama ya steak. I need steak meat. Steak ebeera STEAK nga bagiyita si steak nti kati nze nali manyi oba neyobeera ku buti. Ebeera bwetyo bagifumba tebaako supu bayiwako ebintu kati baba bagimanyi era abatulaba bagitegedde naŋŋamba naye ngende ku like I should order apps ezibeera ku hotels ez'amaanyi naye abana aba restaurant yagamba zonna babafumba supu ewaabwe tebafumba supu eyo Rwanda era bwe nagendayo teyaliyo supu enva nti za supu kubeerako mayonezi biba tebirimu supu naye nga biwooma kati omuwala ku byeyandaga ebyokulya ekyaddala take away like eyo delivery plate eyemu ngeri 7,000 eyo lenti wange mulamba ngeri 7,000 naye ng'ogyeko ekyo ku silver ku byeyandaga ng'alina essaawa eyo nga ya silver ne online okwo ku Amazon egula milioni 12 endala 10 14 naye ng'eyagimugulya X yaŋŋamba my X bought me this nemugamba X wo mucha communicating nga ndaba bwemba wakubeera naye oba wakubeera oli ayino banga tebakyawuliziganya nangamba no but ne byamugulira essaawa ya milioni 12 ndozo ze 10,000 eza dola osegedde silver kugamba yangambako silver nga bamugula 10,000 kati oyo mukazi mba mwagaza ki blaza namugamba nayo omanyinze muntu ayogera amazima ekinemeseze emikwano njogerera nnyo amazima bwe nkuwulirako ekikyamu nkugambirawo namugamba do you know that you're too qualified for me sikusobola ujja kugwa mu mabanja nemugamba you're too qualified for me nanga but you can manage me nalyokandaga nemugamba sikusobola emmere y'emitwalo 7 oyo lenti 7 bagirya naye nga just kateeka awaako kokka anti ffe twamanyira paka lasti gumu 2 kakomando 2 supu kakomando ndawo kalya naye twamanyira gumu kitundu mmeka naye ebyo tekuliiko bijjirako ne ka delivery tumumanyi KFC gibeera 3 ekinene nnyo 3 kitundu nga baleetawo KFC byetwamanyira nti ekinene nnyo oda ya KFC nti kiba kibwe kiti naye ng'alaba etandikirwako mitwalo mmeka 7 nyingi nnyo nekye ŋŋamba ono atumyanga katumiza obutumya ka 7 tulina otumizaako ebyokunywa tugenda kugwera mu 10 delivery bwajja gw'omusasula nze munnamawulire alonderera omutwalo ezo nno eza wiikisi 2 zonna mba nzimalidde awo naye nalabanga mu choice ezo zonna eziri awo ye byalya byezo kati breakfast byajja okulya naye nga te breakfast solo otumya wana akatoga k'enkumi meka 15 nga te ne silver plate eryoko oba ak'omutwalo asegeere naye gwe omukazi nze namugamba you're too qualified for me sigamba nti yali azebeera wabula yali aze kunkyalirako naye ng'alina emirimu gyera alina emirimu gyali mu kukola muno ekirungi tamanyi Luganda nti anaabira atajja bitegeera bajja muvunula ate banaategeera nti gwe mbadde njogerako kijja bakizibu nnyo tegeera nti binaadde njogerako nze atagenda ateekako kifaananyi kye naye kyembadde njagala okulaga nti abakazi kati wamenya okwatamu ebyo byo tubiveeko kyenjagala okulaga nti omukazi asobola okubeera nga levo ndala kituufu gwe kennyini kkiriza nti eyo levo ki ndala ne bw'otakitegeera ogenda kukwata otunda TV olwokuba oyagala mugulira mmere ya KFC asinda KFC tabiriya yanga asirya KFC javas nga kye balinayo kyalya kyokka yeyo stick meat naye nga byalya birina beera mu Equatorial Mall simanga Equatorial Hotel 4 points Sheraton waweeyo anti kati gye balya
era bw'okebera status ze ne kati wenkebera status emu sinnakeberako nenjagala kirowoozaako bulowooza nti singa nkwatako status ye ayina obanga ekiro babadde out hizo status kweziri buyo bwato bwafaanana gwe bwaba ggwe zinaiti zaabwe ndozo zirako ku Thailand bottles ndozo ziraba gyabeera ndozo otegeddeyo olaba sula kali nze wenkulaze ekyo yayagala ndage nti anteekemu entiisa nti ebyobugagga byennina abasajja bye bampa biibino gw'ogenda kumpa ki essaawa ng'ebirabo bye bamuwa miliyoni 10 na meka 12 kati negikeberako kuno kwennyini ku Google wogikebera waliwo essaawa eza silver watch oyinza ogamba nkulimba yandaga ye kenyini yagyenoonyeza ku simu bannange tadda wano kete tumusobola gende eyo yiyo kati eno giraba ya miliyoni 29 zaagala ogambe nti nkulimba yiino bagiyita Gavril New Amsterdam watch kati bo eyo essaawa nze simanyi lwaki abantu yiyo ya nusu kasanvu eza $. nze ngangula eno essaawa miliyoni meka nusu kasanvu ezaki banga babuzabuza labayo nusu kasanvu bayina to banagituwa kubwerere tebasobola tubagambe fe era bagamba teeka mu kaadi yiyo kasanvu mu 9 ke 8 kati essaawa nga giina ne mugamba aba basajja obajjawa kati eno ya mitwalo 93 kati waliwo gye yandaga yali wano weti nga giina yennyini eyo ogirabye nga ya miliyoni meka eno yino ya 28 yali ya miliyoni eno yannya miliyoni zali 12 eno miliyoni 5 kati nno kyabita bya kusaaga eno miliyoni yino 5 ya mutwalo gumu kitundu gwa $. Labayo mutwalo gumu kitundu gwa $. Gumu kitundu bagiyita Rolex pre-owned sub gumu kitundu size miliyoni 10 ngata yino bagiyita Submariner 400 mm Rolex bagita Rolex watch kati abamanyi Rolex watch egule mutwalo gumu kitundu nze ngangula gumu kitundu era bekesika Rolex ati eyo ngulako emmotoka miliyoni meka batuga miliyoni meka Subaru yange manji zizaawo nenkola n'ebirala biyitirivu nnyo okugambye mbagenda okwekolakaawo kati sula oyo omuwala bwajjanze kati ng'ewange n'agenda ku apartment yange ku basajja baamanyi alabanga onaabulamu aba yakutegedde dda kye kiri kyogambye nti omukazi apima mangu n'amanyi omuntu gwakola ki ono amulimu leero ntomedde ono Blaze tajja sobola kumpa kirabo kiwera bwe kiti abo kafunye kyava akola order alabe weesikamu teweesika njagala stick no guys it's okay they bring nenga alaba gye ziva anze bane nkugambira era oleta stick nentumya obuti anze mugamba sabitegede nawe stick is what abawala anze bane abawala temumanyira omuwala jjanga akupime kati omuwala ono nambwayo ku mboozi ye ginamanyako nambwayo yalaba nga abawala bano abajje ewasuuna baawe ebisumuluzo basiru nti tebasobola yadde okusigalawo bafumbe ng'ate yategedde kuba bagamba nti olunaku lwe batandika obeera bonna nti lwawulira nti suuna ayogera ekigambo eky'amakulu ennyo n'agamba nambwayo njagala nno gula ttaka bulenge eyo addamu singa nambwa nawulidde ogamba yagala gula ttaka bulenge okimanyi ate ogula ku luguudo lw'Entebbe kiba beta olwo nga tebannaba nakutandika suula bonna bakyali bamukwano kiba beta ku Entebbe waba wa kitiibwa ate nina anko wange atunda amataka suuna beni bamukyusa timing ebyebulenga n'abivaako n'agula eri kati nno ndowooza nambwayo olwo nga wadde tebannatandika kwekwana ndowooza nga ye ne ku ttaka ayerabyeko be bakyala nti abakyala kati yapimamu wakukyusa timing n'ova ebulenga bebulenga wakuza ku Entebbe road kukyapa bamuteekako akowe yakola buli kimu transfer aba yebalanga yakirumyeko dda ate akuyinamu omwana bali tebannaba omukazi yaba yabaze dda namandi kati period zenziramu okufuna zizivaamu nga suuna tampadde abakazi nokimanyi omukazi okuweereza obugambo ng'obugambo oyina kumuyita jangu bannange jangu ndabye nenga bakyala beebo bino byonna tubyogera naye era tulina okufunamu ekyokuyiga mu mbeera eno eya Suna Ben tulina okufunamu ekyokuyiga nti abakazi bano bonna tubaagala naye omukazi buli obeeraawo
n'akulaba nga tomufuddeeko ate nga byonna bye weeyagaliramu boolyawo zaali ntuuyo ze kubanga abakazi abasinga badde bagamba nti abakazi bonna babaddewo nga babonaabona kubanga gamba z'amatuufu gali nti entuuyo z'omukazi zo zibadde tezikyabalibwa nga tezibalibwangako. Lwaki owolereza nnyo abakazi? Of course. Tukimanyi ffenna entuuyo ziba za musajja. Anti kati omukazi oyo kati kamawulire nti ate entuuyo z'omukazi olumu ziyinza obutaba physical. Omukazi n'okwebaka naawe obwebasi ng'enkya ogenda kugula ttaka. Ekyo kikuwa self motivation. Oluusi ayinza oba omukyalo ow'emikisa nga kannamba. Kati ebiseera bisinga entuuyo z'omukazi ziyinza okuba nga tezirabwa. Nti oba yasitula bulooka nti oba yateekako ssente kati abantu abasingawo kyabadde kibamenyeza nga buli omu ayagala amanyi namba yateekako ssente mmeka era ku mulimu bamuwa ssente mmeka. Kyovula omukazi agamba nti twakola ffenna naye oluusi yakeera kukola. Kati no kamba agambe nti wokera ku makya n'ogula katugeze apartment bweti nga go wagizimba no sketchinga bulungi nnyo wogenda okuzimba n'oyiwa material buli kimu mu ssente zo. Omukazi n'ajja n'owava buvi waka n'asanga nga embeera najja natandika naleta amasigiri nagakuba wali eri nakawunga n'ensawo y'ebijanja aliko kufumbira abazimbi agaga tuna muggulu akoze ze entuuyo z'omukazi gwe newogera n'ogamba nti nze nakola ssente natunda n'enkola kiri nti yazimbidde abazimbi kati ze entuuyo z'omukazi nti entuuyo z'omukazi ebiseera bisinga zibalibwa oba mu mbali bwetya. Waliwo omukazi mbuwakeera wadde akedde kukamulira juice n'ogenda ze entuuyo mwakola bane ate mwakola nnyo. Kyovula ebiseera bisinga nti abantu bonna basuubira okugaggawala n'abagagga right now we bagula ebintu tebagula n'abakazi era mmwe mbagamba nnyo bavubuka bannange abasuubira okugaggawala nze nange nsuubira okugaggawala mu maaso eyo inshallah. Woba olina ekintu ky'ogenda okugula nga asset kya bugagga togenda na mukazi ate tomugamba nti mpaayo ebiri ate omugamba nti baye biri nyongereko nyina omukazi mugambe ng'omaze okugula naguze ate tomugamba nti naguze nagula mugambe nterekera ekyapa like oba endagaano kuma ekintu kyange kino ate nze nze netogiraba nako ate kati awo wonterekere nga tulabye ennambwayo ng'agyeteeka ate kati ekyannambwayo kirala waliwo ekintu kibateeteekako kino redde tewamanya ginakigula tewamanya yakigula atya kyazze kitya oli akulese ng'omwami nagamba maama katigeze mama Shamia nogamba nsawo nterekereko ku bintu byange bino eby'omugaso bisobola okubeera mu envelope ng'ogira wapinze na bulungi nnyo nomugamba nterekerako ebbaluwa zange ezo za mulimu omukazi ajja kutereka naye nga tamanyi aterese eki kyapa ensobi gy'okola sula nze ebintu by'oyogera ndaba tebijja mu mutwe gwange omukazi omuwe ebbaasa atereke nga takimanyi nti ekyo kyapa abakazi wakiri agula ebbaasa empya yeno n'agyonoona anti kati kisinza mukazi kigwe wawasa ekyo nakyo kyanjawulo omukazi n'enkwatagana yoyo omukazi ewaka eri etya abakazi batereka ebyobugagga by'abasajja nga tebamanyi nakumanya awaka katigeze seefu ng'eno nimanya nti omukazi omugambira this is my safe mulimu important documents zange era naye waka abeera akimanyi nti ebintu ebiri omwo bya musajja kati abasajja ensobi gye tukola katijjo buli kyoguze maama jja tugende olimu neiba atunda akapoloti jja tugende buli wogera n'omukazi okugula ekintu oba ogulidde mukazi omukazi okimanyi omusajja agule endagaano ne bamupimira nga yalamuza byaggwadda naye ne mugenda n'omukazi n'agamba muwandikemu agooyo okitegeera kugambye abasajja basiriwala gwe nga bali mu maaso g'abakazi mugateeka mu mama junior kasa ffenna tukolerera abaana anti kyene kugambye obuzibu bwe buli gwe kugamba nti okolera junior kola bibyo kati omusajja omutuufu era omusajja agenda okugaggawala amangu abasajja bonna bomanya abagagga b'omu kibuga ebyobugagga byabwe biri mu mannya gaabwe okitegeera biri mu mannya gaabwe ate tebiri na waka biri mabanka biri muzibiki sajja bamogejinga ebyobugagga byabwe omusajja azimba apartment bwati n'agimogejinga mu banka nga family ya mutamadda n'agimogejinga mu banka n'agyewulirako obukadde bitaano ng'akimanya awenfiira banka etwale naye nga lwaki kibeera bwe kityo nti omukazi ategedde so abasagagga bonna balina emirembe mu byobugagga byabwe babiyina nga bo okitegeera omukazi naye se baba akweguya kasamanya nti ennyumba eyo tayinaako waali naye alinze mugabo gogenda okuwa omwana oba naye omuwe era abasajja balina okweguya ewaka beba abasajja bagula ebintu nga babigula mu mannya gaabwe mu ntuuyo zaabwe sula wawasa
of course malayo nkubulire kati mu mbeera yonna ensobi abasajja gye bakola nti tukola decision nga tuyimye awo okola decision nga oyimye waliwo ensobi toba na magezi toba nako soka wekkakkanya bulungi nnyo onaabe bulungi oddemu olowooza ekyo kyobadde ogenda okukola abasajja bonna abagudde eddala ku luguudo okwo abasajja bonna abakazi be babbi abasajja bonna abali mu makooti mu misango n'abakazi bakola decision nga bakoze eki abatamidde nga abamu baali batamidde abalala baali bayimye kati mu mbeera yonna ekitawanya Ssuuna olwaleero ayinza okuba yakola decision ng'ayimye bagamba Ssuuna omukwano gumusuula eddalo ani kati kyekizu nti ye omukazi akumanya weakness ye eri luddawa ye kati nga buli wayogera naawe akuyitaawo kati Nambwayo omwana yanyumya ebitendo bya Nambwayo interview waziraze twakola twali na ffenna Nambwayo wabanga omwana n'agamba Nambwayo wane Uganda mu kutumira yakulembedde opa yaŋŋamba kati ate mu kumiima ayina buno bwede lumiima maligwe na lubiri Nambwayo ati wulira bentebe nga wenjikutti neyesikana kukamula mama manje kitegeeza ekyo ati ke kali ka close ke twayogedde mbu yagamba omusawo tonsala sisindika bansale omwami ajatte omwami njagala ndabe nga bujjo wandaba saagala atebengi mama kati Ssuuna ekibatabudde ne Nambwayo oba ekibadde kisse enkolagana yaabwe kamoga era Ssuuna alayika abadde ayina ebbanga kyabadde asubwa ebbanga lino lyonna nze nkugambye we twavudde mu ofisi ya Kamoga ejjo ssaawa 10 Ssuuna yasuze ne Nambwayo balinga basumuludde embuzi ku message ssaawa mukaaga ne dakika 5 Ssuuna yategedde atya Nambwayo yategedde atya nti Divine akuba ku ssimu ya Ssuuna Nambwayo oyo ku ssaawa 7 ogw'ekiro kitegeeza yamubadde muki mukefuuba Nambwayo oyo ate Luweero teri balogo Nambwayo yalugirawo Luweero waliyo n'amayinja gali amanene nga bakitebaloga balina ebiyinja biremewekandulizi Luweero ali eyo ku lusozi kati Luweero waliwo akasozi awo yewo obulenzi twagendayo shootinga firimu ebiseera byo nali nkola firimu nga tunoonya bagiyita location scouting ne tugenda eyo waliwo gye batutwala omukyala ali eyo akola firimu era ye Luweero ow'obulenzi eyo obulenzi bw'ogenda eyo munda eyo waliyo olusozi waluyita Walusi kati oba yeeyo waliyo lusozi luliko akabira kalimu omugga Luweero baluyita Walusi abayimbi bagendayo nnyo buli lwakusatu abaki abayimbi ba bandi baali bagendayo buli lwakusatu lwatuukawo ne ntya okukolerawo ne ŋŋamba eyo Nambwayo gy'atera okugenda era bulaga nti ngenze Luweero agenda Walusi abagenze ku lusozi Luweero lulimu omugga eyo maama abeera wali n'afukamira naga bannange Ssuuna wange yere ejjinja lye bafukamirako lyeryo waliwo ejjinja ne linalabye mu kifaananyi nga Bobi Wine afukamiddeko lyero ne Gravity yalifukamirako kuwanidde tolijjukira oba yali 2016 waliwo Gravity lye yafukamirako lyeryo liri Luweero eyo Walusi ku lusozi waggulu ate oluzi Gravity ne Gravity wange nga saga mwogerako omusajja wange ampa ku ssente muleke Ssuuna ne Nambwayo emikolo gigenda kujja mu maaso eyo banagenda okubitegeera nga Nambwayo ali lubuto kubanga gamaze amatofu gali nti Ssuuna abadde amisinga nnyo Nambwayo olaba ekiro yasuze naye abadde amumisinga bannange Nambwayo nze mwana gwe nkutya n'okutunula mu maaso nze oyo omwana Nambwayo alina ebitendo kugamba Nambwayo atumira nkugambye nti yakulembedde atako okwavula kapya ayavula nyabo daddy honey baby bubu kuku meme pupu didi nina akavidiyo kendabyawo nga Ssuuna agonze ng'agonze Ssuuna n'amaaso kati gaafudde nga bali wali waba ne Nambwayo atunula kavidiyo kabadde ng'ali muli abuliddemu nenga Ssuuna ow'ebinyanyanyanya kyamuka ng'ayebyeyebye bannangeze olwo ne kavidiyo kondaze wano nga bali wakamuga kati bazunga buli wamu Ssuuna ddoka oli naye amaanyi gayogeza olwaliro gawulidde kugambye abantu bonna mugule ku Kamoga abantu bonna yasuze ku service ensi ekyuka Nambwayo mulaba erinnya Boda Dduka ensi ekyuka akayiringo kalaba erinnya Boda Dduka misinde totunula na mabega nange
Ng'oggyeko ensonga eyo ensonga ya Ssuuna eyinza obutaggwa kati kubanga mpanvu. Ensonga endala ezimu kuzitambula mu ggwanga ssaawa zino